nza siyinza kuwakana omayiwe mbaletera bwino kumeza nga muwakana woyozolo nze nali mbaddeko ne Mukunja ne Sheebah Mukunja nakishinga Sheebah ngandaba nembuza abavubuka betwali nabo nengamba batugamba King Sheebah aina sirimu aina tibbi Mukunja banange mulamu kubange wake wa Mukunja wali amakerenda ga tibbi naye nga batugamba Sheebah ajja waka n'agamirirayo nze mu byonna kinjogeza ekyo mubiraba kubanga omwana oyo omukisinga wamuteekamu ekirowoozo ky'okulowooza nti omwagala omwana oyo n'okuyimba n'afuna eddoboozi eddungi abikola amanyi nti ayimba na musajja we bw'otuukira okukisinga oyo omwana kitegeeza oyinza oba omwambalira ne kondomu n'omulya nze ngamba amulya ebyaddala kubanga King Sheebah tomulowooza nti obwongo bwe right nawo bwenkana n'obwange nti nze nsobola ekiteeberezaamu ne ngamba nkana econtrolling ngaane oli mu kumuyamba kwe yamuyambamu yamuteekamu nti nze ndi bbaawo omukazi atambula amanyi oli bbaawe Mukunja alina omukazi ewaka naye Sheebah bw'ajja ewaka w'oyo ng'aze kunoonya Mukunja kuba Mukunja amanyi omugamba ndi eno gye bakolera ki gye tupangisa engoye era omukazi oyo bamanyi nti yabapangisa engoye munaakubiranga olugambo naye nedda Mukunja eyo ye kapito yo nze nkimanyi King Sheebah tosobola mwejjako kubanga kapito yo naye mu butayagala kumwejjako ogenda kwereetera obuzibu oyo omwana ali kukuba ecupa ku mutwe nga kusanze n'omukazi n'owabali banga alikira yantuwo nga mulina bye mwogero basisitawo nga tamumanyi ajja kukuba ecupa mu mutwe ofe kwata omwana oyo omurekere anti Shifa nga we baali obanga wamupangisiza ennyumba abeere ng'eyo ng'ajja buzi kuyimba n'otamukwatirira mubeera mu studio mukwatirira omulaga nti bw'ayimba obulungi bbaawe A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nze Ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkosa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaliro ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osula akabani nenkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amanya. Naye nga sula mu kyoto kino nenkusembera edduwa nenkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri abana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa Ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano Ajimiti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemedde okufuna omusajja omulungi amufuna nsangibwa ku namba 0752 kwata omwana oyo omurekere anti Shifa nga we baali obanga wamupangisiza ennyumba abeere ng'eyo ng'ajja buzi kuyimba n'otamukwatirira mubeera mu studio mukwatirira omulaga nti bw'ayimba obulungi bbaawe oli bbaawe ayimba amanyi munange nnyimba n'omwami wange mugenze kata oli n'abakazi balala lwaki taarwane omwana wamujja ku street ng'omuyamba nenze ndaba ng'atolinga amwongera ebiwundu ku bwongo bwe twogerako era ravuma soya sama oyo ex wo mukwano nze tabangako ex wange nze Mukunja obwo buzannyo bwonna sobola bukuzanyisa okulaga nti oli muntu we nze namuzanyirako content nkimanyi kati ate nze ntegeera naye kati oyo omwana ndowooza olaba gundi Sheebah bw'afaanana nti yali aguddeko ku ddalu tagenda kitegeera nti bamuzanyisa content abitwala reality gwe Mukunja bajja kukuba obwongo buli yiika kwata oyo mwana oba muza wa jjajjaawo muzeeyo era ogendagendayo oddemu omwetondere ebintu by'ekisirunze bbaawo bambi nsonyiwa okoze obusolosozo ng'ogenze kwanjula omwana ebyo byonna by'omukola banange bantu mwenamu abasala emisango mwebeereremu ebintu by'okola omwana oyo obukontenti bwo bw'ozannya obw'ekisiru bwe bumulaga nti omwagala takimanyi nti omuzanyisa kontenti omwana ali kuva ne mu ngalo nga talina wadde poroti ng'eri mu manya ge naye nga ate bamuyamba omwana Mukunja zo sikuyinaako nnugu sikuyinaako ttima kwata omwana oyo mugambe nti byaddala sikwagala ate olunaku lw'olukimwatulira King Sheebah ali kubulako ekyo nze nkubuulira kuba yamanyi nti yafuna omusajja yamujja ku street ali bulungi bw'oba omulye yambala kondomu mufulire ddala mukazi wo
wa mukazi we yali anobyeko ng'omukiisinga yabasanga omukiisinga nange nali nkwerabiddeko kati lwaki okema omwana